lyabadde essanyu gyere ku mukolo gw'okutuuza omulabirizi w'obulabirizi bwa South Ankole obujja. Atuuziddwa ku bulabirizi buno ye Right Reverend Nathan ayimbisibwe ku mukolo ogwakoleddwa Ssaabalabirizi Orombi ng'ayambibwako abalabirizi yonna katunene owa West Ankole, owa Kigezi Edward Katwesije n'Owankole, Dr. Sheldon Mwesige n'abalala bangi. I, Nathan Ayimsibwe, do hereby promise to respect and serve the Queen with the truth, justice and charity, not holding it over God's heritage, but showing myself in all things an example to my people. So help me God. Obulabirizi buno bwatondeddwawo okuva mu West Ankole n'obulabirizi obw'Ankole okukola buno. Omukolo gw'okutuuza omulabirizi ayimbisibwe ogubadde ku butiko eky'amatte mu disitulikiti y'Entungamo gwetabiddwa ku Nasisi w'omuntu. Ayimbisibwe yatuuziddwa ku ntebe okubeera omulabirizi asose okulembera obulabirizi olunaku olw'eggulo. Ku mukolo guno Ssaabalabirizi Orombi kwalangiridde nga bwagenda okuwummula emirimu gye mu mwezi ogw'omukaaga era n'asaba abalabirizi okutuula mu bwangu okulaba nga ku nkomerero y'omwaka guno batuuza Ssaabalabirizi omuggya anaamuddira mu bigere. Kandi we naza kuwummula omukwezi kwa mukaaga. While I retire in December. Leero nnyo mpummule omukwezi kwa 12. And people say, but you're too young. Abantu bamwe ne bagira ngo kandi muwummula mukiri bato. And I say, yes, I am. Nnyo mbagira nti namazima ndi muto. I need a little more work to go into the field freelance. Mwene nyenda ngo mbaase kukola ogundi mulimo nkyeyina maanyi. Mu kwogera kwe kumu yategeeza nti omuntu ekikwetaagisa kumalako kululira ku kaliba kubanga oyagala nnyo obukulembeze. Orombi yagambye nti n'omuyambi we naye wadde ng'emyaka babadde bakyalina okuweereza kyokka naye asazeewo okuwummula. Orombi yasiimye abakulembeze ba Ankole olw'engeri gye bakwatamu okulonda omulabirizi omutali byakusikamugwa n'agamba nti n'olwekyo obulabirizi buno bwakubeera bulungi ate nti kyakubayamba okulaakulanya obulabirizi bwa South Ankole. Omulabirizi ayimbisibwe yeeyamye okuweereza abakristaayo awatali kubajuza olw'obwesige bwe bamutaddemu. We are commissioned to go and make disciples of all nations. This is not an option, but a command of our Lord Jesus Christ. A church that does not have evangelism in her heart and discipleship in practice is a crippled church. Ye muko omukulembeze w'eggwanga Janet Museveni yakuutidde abantu okubeera bannaddiini kubanga kye kijja okuyamba mu kulongoosa emitima gy'abantu okubeera abeesigwa. We are blessed that all faiths in Ntungamo are governed by the Spirit of God, the Spirit of love, of peace and unity. And we do not take that for granted. We praise God for it, always. Omukolo gwetabiddwako omumyuka wa President Edward Sekande nga yakiikiridde President Museveni yasabye bannaddiini okumuyambako mu kulwanyisa obuli bw'enguzi. Ali Waswa yakusakidde eggule lino ku Bukedde TV.